nze nsasula loogi buli lunaku paka ddi ompeeza loogi ku kyeyo mulimu ebintu ebimu nga tebiri practical kimanyi negwe labayo how musajja agenda kugumiikiriza atya labayo omusajja agenda kugumiikiriza ng'alina ennyumba eri wali nga temulimu mukazi asulamu atwale abakazi mu loogi okumala emyaka 2 nze ne bwe mbeera nze ddiya namuleesedde omwo ate kati nze aliwo ate gwe nannyini wowo oli kale bwe bino ebintu temugenda banga mwala omubere mune kutisa nedda mulimu ebintu ebimu nga sebiriko it's not about masse mulimu ebintu nga byose about practicality amma olaba ennyumba eri wali ewedde toliiwo how far long kyate okimanye anti labayo bw'aba akomyewo kyese okola nti bw'aba akomyewo nsobola omugjamu naye kati abakazi abamu we bakomawo aba ayagala akugwikirize kati bwongwikiriza byebyo byofunamu ebyo nedda byebyo byekugamba wakiri yagalira mukazi we eri ewalala agala nnyo lwaki omuleeta mu byange nedda sigenda kwonoona ssente zonsindikira ate nzipangiseemu loogi tegeeza kati gwe omusobola supportinga omusajja alina amaka nga mulimu omukazi aleetemu abakazi abalanga wayagala kasita omukazi aba taliwo kweyesaawa nedda si kweyesaawa kyova ngambye olaba mbuuzizza ngambye for how long olaba ekyo ekintu kyangu kikola omwezi gumu naye okimanyi nti abakazi bangi abali wano nga teyegatyako mu nnyumba nga bawe si yaliwo wakiri nga baba kimulinnya agenda ebbali ewooyo gayigwa abamukwanye than her bringing that man home naye nga ate abasajja yagamba tugende kasita taliiwo amalala ate mu buvumo tegakolayo zokuba lwenazuukuka ndaba nze price ebisigadde bigoberera that's me anyway kirungi okwekulembeza ko self love is better tosobola luma nnyo tosuubira kinene bw'agenda yafiirwa nze nga nyirizaawo empya anti era wozaawo tekiza nti gozaawo agenda singa abaddewo kubuulira abaana bakyaweza emyaka 18 abakyawera gwe kyotamanyi ffe kufa abasajja aliwo yasinga webale nnyo bw'ovaawo oba ogenze aliwo yaba asinga era bino bagamba tolifuna mukazi alinga ggwe ate nga toliiwo aliwo naaliwo yaba asinga tobadde ngamba mu musajja talina teyetonda. They should not apologize. They should just correct their mistake. Nenkubuuza, what do you mean by correcting their mistake? Anti nengamba nkwe example. Nenkugamba bukedde ku makya. Mbadde ngambiwulira mu ngambo ngera sisabbi kutuuzaamu nga bba wange. That is kale. Let me not talk about. Let me not bring it in the feminine way. Kukutte n'omukyala. Maid owawaka. Mu buliri bwaffe bwennyini one on one. Nyizo obutayogererawo nyizo obutakola reaction kati tugeze. I'm good giving an example of omukyala atalina nnyo kalaaca. Ajja okusirika akitunuulire akulinde nga mulimu ekaaba agobe maid amugambe fuluma ennyumba yange mudde mu kisenge mwena kubanga togenda kudduka. At the end of the day you have to sleep in the bedroom. Je wakoledde ebyambyone. How are you going to look at that? I look at ensobi ngeeyo gambe teweetonda ogenda gitereeza otya. What you call correcting. Ekisooka nze mweyo perspective eyo tebeera nsobi. Kibeera kigenderere. Mba nakigenderedde nkikole naye kati lese eminsobi bwebeera nsobi nkwata kale ekyo mu buli tukireke kubanga era kiraga kiri so intentional. Andi kati labayo bakute muloji. Yes kati atolaba kati ate ekyo ne tugeze kale tugiyise ensobi. Nkwata bukwasi maid nga mupangisiza nga fuuka mujjawo. Simple solution, eh? The man should be responsible. The pressure is increasing. Out of just no, I don't think sisubi yakalenti omusajja we nawe toyina okuba anti kati nze kyenka abo nenze sio anti omusajja oyina okubanga you're not governed by your impulses, because ekisooka nze katereze mu Luganda abaana abasinga tebabuluzungu otali mulungi. Okay, oyina okuba kale ng'empale tekuva kuba kati like mu maka gange temwandibadde mu bintu kuba kati ekyo ne bwe kisaba ekyo nkitunulira nti situna kusaidi ya mukazi. Like nganze personal image. Yeah. How do I look myself in the mirror simply because nabaddawo nembugumira nnyo nebaka ku mukozi. Ekitegeera kati nze kati gwe weeraliikirira mukazi. But for me, I'm more scared whether I'm going to forgive myself. Kati nze seeraliikirira gwe sikweraliika na kweraliikirira. Am I going to live with my conscience? Ekitegeera mulimu ebintu ebimu byenkola nga seeraliikirira na mukazi bw'agenda kundaba. Kati ddala netulya ntya mu mmira mbu nabugumye nnyo
nenebaka ku mukozi awaka kyewakoze nangalayi naawe weevuddemu. Yes, okitegeera yes. Kati nze for me that ekyo ekintu kyogeddeko it is beyond okuba naye nze ebintu yes kuba nze ne mba temumaka temulimu mukazi nga mulimu omuwala akola like how do I ogenda kyekyo kyengamba okufumitiza nogaa namutunula ntya mu maaso enkya sinaye nze naye mba simutya nze the person nze gwensinga okutya yenze kuba image yange ngigeneratinga kuva engeri gye neerabamu okitegeera nsobola okukola ekintu ekibigwe nenkutunulira maaso naye bwe nkola ekintu ekiviolatinga conscious yange I cannot look myself in the mirror which means I'm losing myself kati if I'm losing myself kitegeeza who am I naye kati ekyokwetonda kyo omusajja yenayina yabawo ensobi yonna yonna omusajja otereza ntereza even if gwe yagikoze ogigenda ede you just fix naye mukyegendereza nti wano just waliwo nkyukakyuka ya lulimi na bigambo bya Luganda but it's actually meaning one thing. Which thing is that? Agambye omusajja teweetonda tereza butereza ki okutereza ensobi yo oba ogendereddemu ki nedda okwawo kyawukana ogonjoola kizibu kino kiriwo kyewakoze anti wuliriza waliwo okutereza ensobi n'okwetonda ebintu biri bya njawulo ekikolwa kigobererwa ebigambo anti kati omuntu eyeetonze tusobola ofunayo ensobi omusajja gyakoze nagamba nsonyiwa mukyala eyo katugeze omusajja abasajja abamu agenda kuddaawo then amala agoberere n'ebikolwa ebirala naye nze kati bwe nsanga nga nkoze ensobi okay let's nakumisquotize ku kintu kyotaakoze okitegeera nga wabadde olina gy'olaze nze nejja nekugamba lwaki wagenze eno nga tetitujja wabadde nenkiremerako nenkunenya then after someone najja naapproving nti sijja wabadde I'm not going to sit down and say nsonyiwa okutegeera obubi nsigenda yes just next time I'm going to be thoughtful of what I'm going to say. And how you're going to judge me. Nesi sobola kutuulawo ngambe dia tubali mwabalaga omwana wammwe. Thank you very much. Mwe kati by all means nti okufuna mu bufumbo omukolo gubeera gwammwe bakyala. Naye bwe ntunuulira abasajja omusajja wabula okuba nti abasajja tebafuna mu bufumbo sigenda kiteeka nnyo mu kuwasa. Ebiseera ebisinga kingamba nti abasajja tebannateekawo mbeera za kukamula mu bakazi bano biki be bafunamu because no one is going to blame you no one is going to blame your wife if boba tomufunamu sosobola kunenya nnyo for example bw'oleeta maid ewaka n'otamufunamu tetugenda nenya maid kati the same thing kati abasajja just lwakuba nti tebannafuna kumanyisibwa kumala how can they make use of these women lwakuba nti era ebintu byetusobola bafunamu si bya bufumbo tugenda bafunamu ng'abantu kuba okimanyi omukazi omulese mukulu omulese oluusi yazaalako talina purity oluusi n'emirimu gyawakatali awo tagimanyi kyamaanyi n'empisa ntono kitegeera kati abasajja abamu we are compensating n'ogamba okay katono nnyo leka tukole compensation kuba wano helping ejjanga omukazi ali useless naye kati olongera gamba omanyi nakijoba tugende mu kyalo tulime emmwanyi olime emmwanyi zange labayo it's an example anti nze wange bwe njogera ebintu tonnyumiza kati ebyo bye wasoma byani byonna bw'otandika obyogeranga mba nakutisse dda kati nze nkugamba labayo awo omusajja gwalina okuyiya it's an example nti you have to make okay how am I going to make use of this woman thank you very much nti as a wife I didn't benefit twagamba wana abasajja bamwe bakwatira omukazi namukuba mu wholesale shop oba namukwata namusayiza passport namusindika ku kyeyo that is weakness nedda gemazima nedda kiri bwe kiti labayo to looking at the benefit nti ntunulamu nengamba as a wife ga mazima sina kyamaanyi kyenfuna no as a wife sina kyamaanyi kyenkufunamu how can I make a use of you anti kati laba abasajja tulina kuyeeya companionship I'm your space of peace
Nedda kumusalaba okulaba nga vagini tojja basobola babuuka we bambuka n'oleeta nze yazaalako senga waliwo vagini sandi kuleese ate era teyaliiwo anti tolekera ogamba muno babuukabuuka tokikulembeza nti wajja ne sex count weights anti kati gwe bisooka olindeko nze njagala nkulage teri musajja nga pisi agijja mu mukazi omukazi si gwaleeta emirembe mu bulamu bw'omusajja kati gwe olaba osobola okumalako emirembe osobola okumalako emirembe It's only when you're mentally strong and stable. No, like a person wataba mukazi asoji kumala. Teri muntu asobola kumalako omusajja mirembe. Kuba ffe abasajja we have the monopoly to force. Omukazi akufukira akayiri. We have the monopoly to force. Kizibu nnyo okumalako omusajja. Era bw'oba osobola okumalako omusajja emirembe. Aba yagadde bwagaga. Aha. Ne kuba kati saawa zino eno gwe njagala ombulire. Like ku media abakaba balisinga kubaako baki. Abasajja bolaba yakyova ngamba nti abasinga okkaaba baba balenzi omusajja so omumalako mirembe kuba abasajja abamu just ne bwakwatamu bukwasi ku financial input katono nnyo omukazi ng'apapala abadde aleko omutwalo n'aleka 5 okitegeera kati there are so many ways it is impossible era abasajja abasinga bamalako emirembe tebaba basajja by the in fact abantu abasinga bamalako emirembe abo tebabeera basajja just ebeera mpale tosobola kiringa ngo gamba mbuno omalako poliisi emirembe osobola okumalako poliisi emirembe owaga ogenda okwate poliisi ekwasama teekate nga yo yenyini aha kati kyekyo kyengamba nti omukazi kati abasajja already mutusanga n'emirembe gyaffe just tulina kuyiga kubeeyambisa for me I think that's the thing we have to just know how to make use of you the way we are using you too yes and I think it's okay kati omusajja alina kubala and kati saawa zino it's one way okimanyi kino in this generation abakazi era mwesimye in this generation abakazi you are by far muyingira mu business ne mutateekamu ate nga mufuna kiralu okimanyi abasajja abasinga tebamanyi kozesa abakazi waliwo omusajja yafuna omukazi olwaleero ali 27 oluusi yamusanga yazaala alina omulimu afuna kakadde kamu kitundu okitegeera takola mirimu gy'awaka alina maid naye amulabirira akola buli kimu kyokka n'omusala gwe tagulabako kati in that relationship who is winning kyekiri kyebayogera nti katonda yababumba mu katiba kanjawulo no just olaba abasajja just tetuna evolvinga kuyiga bino bintu kyogamba lwaki abantu tebatwagala waliwo abakimanyi nti asookirwa but I don't know oba it's the feel they have for their women anti kati obutabeera musajja oyo tabeera musajja nti if you are controlled by how you feel about your woman you are simple omusajja olina okuyimirira kati nze oyo omukazi ng'oyo mugamba omusaala nnyabo guleete in fact abobera omusajja alina career woman yenna toddamu ggula lugoye toddamu ggula ngatto bwagaana okuwa omusaala gwe ng'akakanyadde omanyi there are ways tactics abasajja abamu kugambirawo omusaala gumpi agamba nze nkola naye twatesanze n'omwami wange nti buli omu wafuna omusaala gwe tuse ku mmeeza mbaako n'enzange ez'ekkatala nga zange nembaako ne percentage gye muwanga ewaka my contribution not particularly nti ndabirira waka but nkikole nti mbanga awaddeyo allowance oba mbanga alaga omwami wange that this is the man I've worked that sounds like a woman's setting omukazi bwatyo bwe yandikikoze naye omusajja tasobola kikola bwatyo kujjako nga munafu abasajja abamu nkimanyi bati abamu bateekawo naye zonna anti oyo omusajja ye tasobola kukkiriza olaba statement kyokoze setup gyokoze sounds like a woman omusajja yena omusajja togenda kuntolerako ku ssente zo andi laba nayo percentage gyogamba nti I'm going to like nze alina okugamba nti ku musaala gwe ofuna mekakamu kitundu akakadde kaleete anti ndowooza olaba byo byenkugamba nti ebyo oganye lwa nsonga kiro badde leeta kya mukazi nedda lwa nsonga tosobola ng'otekinga the biggest percentage n'okusinga nze nnyini ate nga mu abasajja tukimanyi lunwe nti tasobola kugamba nnyini zakola te n'entono zakola taziteeka ku mmeeza mb'ozirabe andi nze nina principle bweti ente bweba yange n'amata gange if the cow is mine the milk is mine osobola okungamba mbu noli wange naye sente zo si zange my money is my money awo bonna emye nkugambirawo beera nefumbirwa sente zo if the cow is mine the milk is mine I think the better way is
Men, sente z'abakazi muzeesonyiwe bannange. You have your own money. Omusajja tovanga ku ssente y'omukazi. In fact bwe kiba kisoboka zonna zimugjeeko. Wallahi awe mugendo ova mugambe kalina yange bagitwala. Mutukazi. Ate osobola okukaaba nga nalya ssente zo. Just imagine senga Suna Ben yalyayo obukadde bw'oyo omukazi ana. Oza senga agamba siti hati ajja abeere wano. Siya. Olaba nze kambabuulire abasajja tetuli basiru. Omusajja tasobola kkaaba mu kintu ky'ataafunamu. Kati nga ddala for the last 10 years omusala gw'obadde ogumpa ng'okaabira ennyumba yo osobola n'ogikaabira. Mba nagambye dahani jangu obeere wano. Yes. Kati olaba ekyo ekintu kyogerako mbu simanyi male nkugobe mu nnyumba. Sente z'omusala gw'obadde ogumpa. Kati nga lwaki nze omukubo. Nze ndi mukalukalu oba olina okumpa ssente. Ayagala mmanya oba wateekako fuluma. Ate ekyenjawulo nno. Kati olaba babikola bakadama. Ali bweru ono gwe twala wano ku social media. Mukazi yaweerezanga ssente ze, omusajja n'azimba ennyumba, ng'omukazi amanyi baziba babiri yasangamu mukazi mulala. Ate nga akalambidde ssebo. Nera kati waliwo ebintu ebimu. Kati did that story shock you? Kati waliwo yagala abeere mu nju nga yakubiramu kasabbuuni. Agenda kwani kati ngafa abakazi omukazi yenna yenna ali mu understanding. Omusajja ne watabeera Uganda nga bazimba amaka. Sisobola kwendera mu nnyumba eyo. Nze nsasula loogi buli lunaku ppaka ddi. Ompeeza loogi ku kyeyo. Mulimu ebintu ebimu nga tebiri practical kimanyi. Negwe labayo. How musajja agenda kugumiikiriza atya? Labayo musajja agenda kugumiikiriza ng'alina ennyumba eri wali. Nga temuli mukazi asulamu. Atwala abakazi mu loogi okumala emyaka 2. Nze ne bwe mbeera nze ddiya. Namuleesedde omwo. Ennyumba siiyo. Ate kati nzaaliwo. Ate gwe nannyini wowooli. Kale bwe banga bino ebintu temugenda banga mwala omubeere mune kutisa. Nedda mulimu ebintu ebimu nga sebiriko tebiri it's not about masse. Sasira emotions Mulimu ebintu nga byose about practicality. Amma olaba ennyumba eri wali ewedde. Toliiwo. How far long? Okyali tokimanyi. Yeewone ebbanga lyenkomanyi osigadde ondaga nti wabadde wali. Anti labayo bw'aba akomyewo kyese okola nti bw'aba akomyewo nsobola omujjamu. Ne kati abakazi abamu we bakomawo aba ayagala akugwikirize. Kati bw'ongwikiriza byo byofunamu. Ebyo nedda byo byokugamba wakiri yagalira mukazi we eri ewalala. Agala nnyo lwaki omuleeta mu byange. Nedda sigenda kwonoona ssente zonsindikira ate nzipangiseemu loogi. Tegeza kati gwe omusobola supportinga omusajja alina amaka nga mulimu omukazi aleetemu abakazi abalanga wayagala kasita omukazi aba taliwo kweyesaawa. Nedda si kweyesaawa kyova ngambye olaba mbuuzizza ngambye for how long olaba ekyo ekintu kyangu kikola omwezi gumu. Naye okimanyi nti abakazi bangi abali wano nga teyegatyanako mu nnyumba nga bbawe si yaliwo wakiri nga baba kimulinnya agenda ebbali ew'oyo gayigwa abamukwanye than her bringing that man home naye nga ate abasajja yagamba tugende kasita taliiwo. Anti kati I'm not surprised because you're a woman. I don't expect you to behave like me. You're a woman. Olaba mulimu ebintu nga by'obulamu waliwo ebintu nga byo nga bw'obuuza waaye obanga agamba nti abasajja n'abakazi tukola ki kati nze mulimu wesabuuza lwaki n'obutonde. Yes okitegeera kuba kati nze olaba kankubuuze sisobola kubuuza oli omuntu yenna ategeera you cannot ask lwaki omusajja asoboleeta omukazi mu makage ate omukazi tasobola leeta musajja mu makage ne baba omite bali. Yes it's not even so na kibuuzo ekyo kibuuzo anti era ne baba bakikola but still nze sobola kubuuza lwaki teyamuleese. In fact oyo amuleeta gwembuuza kyekikuleesa omusajja mu makago okitegeera oyo gwembuuza okitegeera kuba mulimu ebintu ebyo nga byo become with our nature era nga nze sobola nabbiibwanira kati nga baga nti nze kyansesa n'okuusisa nekikola n'amawulire nti omusajja aleese omukazi mu maka naseka musesi yamuwa bazimba ennyumba amuleeteddemu oli akomyewo amulaga ono tafuluma kati ago gaali mawulire ago gaali mawulire ate no this is kyenabale njagala okubuuza abo abantu baali bafumbo kasita tokiddamu ekyo kati nze kankubuulire nedda sina kwezimba okwezimba si bwemuba temuli official married tewali we tusobola nedda tewali we tugenda kubawolereza
Bomba temwaita sina officially bomba temwaita mitendera mituufu kubeera mwenna. Obanga tugeze omwami yakyala bakyalako ewabazadde. Ekyo okukyala teguja kankubulire empeta okukyala teguja sifayinga bufumbo. Obufumbo it is a procedure. Linda kogambye ki? Okukyala simanyi mpeta they don't mean you are married. What were you meaning by the legal marriage? No nagambe bayita mu mitendera emituufu no. Mituufu gye giri wata. Daga ja kugamba. Olaba obufumbo is a procedure and it is a practice. Nga bwogamba muno nti olw'okuba bandu gestarinze nenfuna center number ne bampa uniform tekitegeeza nti nsoma. Tekitegeeza nti ogenda funa certificate kale katuganda. N'okusoma kwennyini tekitegeeza nti nsoma. Nti ndi ku ssomero nina uniform bantadde mu ssomero tekitegeeza kyekimu n'obufumbo. Thank you very much. And at the end of the day, you're going to fail. Yes, ate n'ekirala nafuna nti ekifo. Nagenda nenkola interview nenkola ekyo kitegeera. Kati waliwo abaana abamu olw'okuba sengaawe ali mu ssomero n'agenda ewe headmaster ne bafiringa form najja buzi ne bamuyingiza. But there is a right procedure to entering a school. Nga kujja kusaba form. Kola medical, kola biki. Kola interview. Okitegeera okusoma code of conduct, waliyo orientation, there is a process to everything. Kati ne bw'oba olina nga oli ligale ng'ekintu okirimu ligale naye wayita mitendera emituufu kyekimu n'obufumbo. It is procedure, mwayita mu procedure ki? Omuntu omu procedure ayinza olowooza tusobe tugende ew'abazadde, tumale tugende ku church, tumale tugende mu court, tumale tugende ne mu customary marriage. Yeah, procedure yo eri tedious, but it is worth it. Good things are hard. Bw'oba owulira nti bizibu kola ebyafungula nkete. Ojja kiwulira. Ebyafungira byebyo byennyini ne bwogenda ne weefeedback akazigo k'omusajja. Kati bano abasajja basekibote SSALONGO. Mubakozeemu ki omubiri? Bano abakazi musobole basebika mu life school. But your men are still very many with a lot of problems. Abasajja gye tuli tubasomesa. Men have to seek personal mentorship. But I think I'm mentoring around 15 men. Yeah, it's hard. Olaba nti abasajja mulimu stages. Mulimu abasajja abamu abagwa ku video zange within a few weeks n'atereera. Abasajja tuyiga kyanjawulo fena abasajja si bakuteeka wali eri nga mmwe. Abasajja abamu just banoonya ka click. Anti abasajja abamu just anoonya ka click mu bwongadde mu line. Mulimu abasajja abamu nga alina osooka na kufollowingira omwaka gumu ebiri. Mulimu abasajja abamu nga alina okuwuliriza 4 to 5 years. Mulimu abasajja abamu nga alina kunoonya. Waliwo omusajja omwe yambuuza nti mwaba musajja z'okuka bweba process eno ngiyingiddemu ng'already nina amaka ndi mufumbo ninyingira ebintu byammwe bino tebigenda kunzitira amaka gange oli yaŋŋamba Douglas nawuliriza omusajja mbawuliriza ku live zammwe nezinyonoonedde amaka gange oba okitegeera ate nga mpulira njagala nziremu wali nzigumire. How do you help such people? Amagezi goonoona yakola bintu bifu. Amagezi goonoona omuntu eyakola ebintu ebifu. Otudde bw'oba okimanyi kino watudde pepa nga wawandiika ebintu ebituufu nebabiwa tica weewa era bagenda bimakinga nga bituufu. Naye bw'oba omanyi wakola amanyanga go ng'ono tica wamanya nti muyaba yabe yamakinga ogamba wona biwera ku professor agenda kunsala pepa. So, if you did the right thing, you have nothing to worry about. If ebyo bifubya wakola chances anti bigenda kwonooneka. Enayimirira etya. Ate ebiseera ebisinga okuzuukuka kuno kusobola n'okukuyamba kutya. Kuba eventually a bad marriage is going to have a natural death. Okitegeera Yesu akuba nti bw'oba weebase kirwawokko. Kati bw'ozuukuka at least ofa mangu n'ozuukuka butya. Because yes, kuba buli musajja atanazuukuka eventually obufumbo obugenda kuyiika. Obanga bwayiika. In fact, do you know that abasajja abamu bali ne mu bufumbo obuvundu nga tebamanyi. Yeah, do you know that there are some men. Naye okambe okusaidia abasajja. Tufudde. Ngagumya because of the name he's carrying. Banaawulira batya nti omukazi ono. Ate ng'olumu ye yabanyigirizibwa. Naye n'aguma anyigirizibwe because of what he's going to lose in public. What is manhood? What is the definition of a man? Because abasajja abasajja nabo tebakimanyi. I think it's a hard decision taking. No. Kyekimu ku byo. Omusajja. Who is a man? A man. Yeah.
omusajja ye muntu alina ebintu byatambulirako byayimirirako byakkiririzaamu nga mwetegefu obirwanirira n'obifiiririra. Kati bw'oba osobola nti you can die for your beliefs, kati ate ogoba omukazi afumbye emyaka 12. Because kufa abasajja, our principles are more important than everything. Let me give you an example. Let me say career-oriented men. Ng'ate n'omulimu ogwo gwalimu. Essaawa yonna wawulira nti waliwo obutakkaanya n'omukyala ne organizations ze balimu kigenda mmuya ku mulimu ng'omulimu tegenda wuuliriza. Anti kati abo be abasajja ababeerawo nga ye their life is built around money. Okitegeera? Yes. Gwe towulirangayo abasajja abafiiriddwa emirimu naye nga takkirizaamu linnyako. Kati those are kati oyo ye musajja n'agamba wano nfuna obukadde 8 naye kange nenkola bizinesi yange nyingize kamu kitundu naye nga simanyiddwa. Now that is the man. Omusajja si yono bagenda kundaba batya ate omulimu. So ebiseera ebisinga you shouldn't allow the social perception of you control how you live your life. It is for abasajja, our moral principles are the one that control us. Abafuna emirimu nga basose mugamba ayu married n'agamba ye watuuka eyo marriage nefeiringa because of the decision he made to be a man, and this comes with financial issues. Which means your job was based on your weakness in marriage, and it renders your job useless. Just ogendayo nokojjayo kojjayo. Atalafi. Neda kisinzira bw'oba owulira if you think it is a lot to lose kuba you are the man. Tula ku mmeeza bw'oba olaba nga kinene kyakufiirwa sigala but nenze nkubuulira omusajja yenna having a bad marriage and you know it, whether you like it or not, kigenda kulya munda, kigenda kuwulira munda. By the time olabayo olaba wano osobola okugana lwa nsonga akalimu okaagala naye nejjukira kisigala kikulya kakati lwotuukira okugamba nti mbikooye nga kikumazeewo depression zikutuddemu oyize omwenge. Let me give you an example of lawyers. Ye muntu alina okuba nga bamanyi wawasa oli lawyer. At any point if you're caught that you were divorced over issues ezitali clear, ate jjukira olumu abakazi bano ensonga bateekamu n'ezijubisa. Lawyer ono agendawo omulimu gwe guli limited. Nti kati tasayimirira musango gwa divorce. Already you were divorced, what are you saying? Tasanga omusajja bw'atyo ng'asirise agumye, not because they want to stay in that marriage. Olumu nga naye teyagenda ofunayo si kyeyafuna. Anti kati labayo olaba career gyalwaniridde emyaka okuba nga ate oyo gwe ngenda onnenya. How can you become a divorce lawyer nga you don't know the dynamics of marriage? Kati gwe wakimayo biki? Va nayo. Vai. You were a divorce lawyer and you have failed marriages over stupid things. Vai. What I call stupid is ensonga kati nge bangambye omukazi biti and some women benzi tukirize tugaane. Naye omusajja n'aguma. Kati why would we blame a lawyer simply because his marriage failed ng'omukazi wa cheating? Omuntu ogenda kimunnyonnyola. Kati abatayagala kimannyonnyola babireke. Ate emirimu gy'akola n'ebifo byalimu. Olaba, like you cannot burden yourself with things you cannot control. Yes. Obulamu bw'omusajja olina beera kiti kya muwogo. Omusajja n'agamba bannaaye ndieno nkukuta naye lwakuba kaliya yange saagala efe naye omukazi oyo yantama. Ate n'ogiyiwa n'otandika obulamu. Ffe tukyusizza obulamu. Olaba bino ebintu they are life changing. Abasajja bakyusizza emirimu. Ng'awo ye kiri musaayi gwakyagala naye ng'ate waliyo ebimunyiga. Kati nze waliwo guy omu akola content gwe tukola. He was a federal agent, yali akolera Homeland Security mu US. So oyo guy atera nokola alina ne podcast zibeerako. He left the job because he was doing what we are doing. Okitegeera? And now yava mulimu nga tamanyi olaba yajoininga bino ebintu ebya content creation. Tamanyi nti oba binaakwatayo. In fact investinga namu ekyamuyamba nti ye bwe yali nga ali muwejo omulimu gundi yagenda mu real estate n'atandika okutradinga. Ekitegeezo oyo yamanya. Nedda no yali tamanyi nti agenda biyingira. Nedda yali tamanyi nti agenda biyingira. Kuba nenge ne just yalina omulimu. Nedda omusajja yena omugezi kasooke nkubulire. Omusajja yena omugezi. Tosobola ku musaala. Like olaba kati ekyo tugambye nti omusajja okay, one of the things that define masculinity kati the definition ya manhood. Naye kati waliwo kye bayita masculinity is being in control of your environment.
ekimu ku control environment olina okubeerayo ne source of income nga teri agenda gikujjako nga yiyo. Nga teri dictated by anyone. Aha, ne bw'oba olina omulimu kati oyo olwoyo ekimuteeka ku munkenke lwa nsonga awo waka wajja akawugu. Naye kati oli omusajja yali he was investing in real estate biki yakolera Homeland Security owe gyali emyaka 6 kasi atandika content creation ne bata babosi be ne batandika okuleeta biki n'agibakuutira tatatatata n'abaviira kitegeera kati ate essaawa zino kimukoledde ssente. So okubeera omusajja si kyangu. Sometimes you have to make decision that even put you in a very very fragile position n'ekyekyo okola ekituufu kya makulu nnyo n'okusinga okukola ky'ofunamu. Doing the right thing is more important than doing what you benefit from. Even if you're losing. Yes, ne bw'oba ofiirwa okola ekituufu wabula gw'olina olaba ekimu ku kituufuula omusajja ekimu ku one of the defining moments of a man bw'aba abadde ayina n'addayo ku zero. Abasajja abasinga kye bati ate ebiseera ebisinga buli musajja yeetagako moment yo yakule. Like if you have never lost ekintu ng'olina kibuilding up from scratch, you don't know what being a man is. Ate abasajja abasinga abasajja abasinga beewala nnyo embeera eyo abamu ne bakomba ne babosi mu bubina because akuuma omulimu. Yes, butt leaking bwe bakiyita akuuma omulimu asonga n'atandikira wanga guweddewo. It's a defining moment. It's a defining moment. In fact, in a study najibagambako mu US bakola study bafuna abasajja basatu bafuna trust fund baby bana abaana basikira ssente ne bafuna abasajja abagagga abaziina ng'oli yakola bukozi ssente n'abeera nazo ne bafuna n'omusajja nga yazikola n'azifiirwa n'addamu n'azikola then ne bafuna ne group y'abakazi ne batandika okuba abakazi ne batandika bawa ebifaananyi n'obutambi obubakwatako abakazi batandika ratinga who the most attractive guy nga abakazi tebabamanyi personally gwe guessinga who the women rated the most attractive nga tebaali tebamanyi story ye nejjukira abakazi balibo tebakimanyi ne just omusajja yali agenzeko ku zero. It comes with character traits of survival. Okitegeera era abo abakazi they rated the most attractive. Omusajja yali alemereddwako n'addamu n'afuna ssente. Ne bw'oba omukazi takimanyi, a woman can sense on how you relate to life nti gwe olina survival skills. Yes, so omusajja yenayina abasajja abasinga batya bati totyanga kugenda ku zero. $1 million question. How do I tell this? What's the son of Mubuza? Are you the right woman? Andi na chimubuze. Nange babimbuza. Are you the right woman? Go kati gosobola okuwa omuleme eggaali. Kati ajagaza ki? Hey, because for me I would think if you're the right woman then you can ask that question. Otherwise of what use? Ekisoko ogenda kikozesa ki? Ye ogenda tege ne bwe nkuwa answer osuubira ogitegeera nga gwe toli mutuufu. Let's say I give her the right answer. Do you think she can comprehend that answer? I don't think so. Because he's just in a position of being right. Yes, kati omukazi ye kaso. In fact omukazi a woman asks the question who's the right man. Omukazi amanyi answer y'ekyo kibu. Omukazi a right woman tabuuza n'ekyo kibuuzo. Already amumanyi. The moment you become the right woman you know. Definitely, yes. Oba omanyi answer tewetaga era kati oyo ye mugambe yeetereeze. Because olaba this is like a reflection. On the journey of finding yourself as a man, you understand the kind of woman you need. On the journey of finding yourself as a woman, you understand the kind of man you need.